Tukulamusizza nnyo ku programu eno vumbula omutesitesi era omwanjuzi kula WBS television ndi Drake Sekeba agatte ebifaananyi Jonel Lutaya ali ku kamera Peter Clever Ziwa. Wiki ejja nga 24 Mei lwe lunaku olwali olwakazigizigi mu Buganda ngambe mu Uganda. Lwali lwakazigizigi kwali kukaaba yali ntandikwa ya bizibu n'okutuusa leero tukyanyiga ebiwundu. Eggwanga lyakyuka, abantu batunulaganako kizimuzimu, obuntu bulamu n'ensonyi byava mu bantu ddala. Ensi bw'ekyuka ebigere biddeeyo, we twatuuka kizibu okuvaawo. Ddala kituufu munnaffe yabiraba akabina we kakoma olwaleero ennaku zino empale we zitandikira. Akabina we kakoma empale we zitandikira nazo kati wajja tugenda okubyolaba kiki ekitutuuka kenkyana ye wajja tugenda ebyali ebibi tuli kati bye tutijjisa naye kiki wajja tugenda we kakoma empale we zitandikira nazo kati wajja tugenda nkyannako okuba nti ekibululu kitulaba ng'amatala ffe kati ne mu musana tetulaba tuli awo tulinga biwundo ekijja kye tukopa tuli bimererezi tulinga biwuta amaddu n'omululu mungi ky'oba olaba kati tulya n'amakoola byankuna kubanga bye twavumiriranga kati. Eggwanga lyaffe tuyise mu kugezesebwa kungi mu bintu bingi mu ngeri nnyingi, ebirungi n'ebibi, ebyewuunyisa n'ebikanga. Olwaleero tuli mwezi ogwa Mei omwaka ogwa 2015. Wiiki ejja ngamba ku Sande nga 24 Mei lwe zijja okuwera emyaka 49 bukya Prime Minister Apollo Milton Obote yereega n'alumba Edward Muteesa mu lubiri lwe e Mengo nga 24 Mei 1966. Ebyaliwo nga 24 Mei 1966 tujja kubibatuusaako mu bujjovu ku Sande ejja nga 24 lwennyini. Naye olwaleero katubajjukize ebimu ku bikulu ebizze bibeerawo mu gimu ku myaka buli mwezi gwa Mei. Naawe olabe omwezi gwa Mei bwe guli. Nga sinabagenda wala akayumba kano ndiyita ennyumba eno gy'olaba olwaleero yali State House. Nzowooza kaŋŋamye nti ye State House eyasooka mu Uganda nga Kapere Lugadi eyajja mu myaka egyo egya 1800 nga gyakatandika we yajja Kampala mukadde wano we yasinziiranga mu nnyumba eyo nga bwefaanana we yasinziiranga okukulembera ku lw'abazungu abaasooka okujja wano. Weewaawo ennyumba eno embeera ebirye yali eri wali awali omuzikiti nga gwe mulaba waggulu eri, naye oluvannyuma ne bakyusa ne baleeta kirungi nnyo okuteekawo ekizimbe nga kino okukijjuukirirako, naye simu bwe kikozesebwa era abantu bameka bakimanyi nti eno tugitwale nga yali State House ey'eggwanga erya Uganda. 26 Mei 1886 Kabaka Basamula Kere Mwanga lwe yawa ekiragiro okutta abavubuka 30 abaali abasomi b'eddiini y'omuzungu, nga ekiseera ekyo yali efuuse ey'omutawaana mu Buganda. Nga 9 Mei 1809 abantu ne bamufuumuula ne bamugoba ku Bwakabaka n'awaŋŋangukira e Mwanza mu Tanganyika n'abaminsane be yali nabo. Mu Mei 1893 nga 15 Mei 1893 gavumenti ya Bungereza yawamba obuyinza
b'okufuga Buganda nga bagijja ku kampuni eyo eyali eya Imperial East African Company. Nga 3 May 1898 wakati mu kulwanagana okwaliwo mu kiseera ekyo, kamanda w'amagye Kano MacDonald yalangirira nti abantu aba bulijjo 208 n'abayekera 1300 be baali bakattibwa mu myezi 7 egyali gyakayitawo nga balwana. Nga 8 May 1903 Kirimaanyi Kabaka Daniel Basamulekere Mwanga lwe yakisa omukono. Yakisa omukono ng'ali mu buwanganguse mu bizinga by'eggwanga Seychelles. Nga 6 May 1918 nga wayise emyaka obanga wakayita emyaka 18 okuva ku ndagaano eya 1900 Abangereza gye bakola ne Buganda eyali tontabalanga nange siri kutabaala. Kabaka Daudi Chwa nga 6 May 1918 lwe yawandiikira gavana wa Uganda eyaliwo mu kiseera ekyo, gavana wa Uganda Sir Robert Thom Corindon oba Corindon, nga Kabaka Daudi Chwa yeemulugunya ku ngeri ye n'Abaganda gye baali batandise okulaba nga enkola y'Abangereza mu Buganda yali etondise okuba ey'amancoolo esekeeterera obuyinza n'ekitiibwa kya Kabaka wa Buganda. 2 May 1938 Ignatius Musaazi atwalibwa era kituufu jjajja w'ebibiina by'obufuzi mu Uganda lwe yalangirira ekibiina ky'Abaganda kye yayita baana ba kintu. Ekibiina ekyo ye ne banne baakiteekawo okutandika okulwanirira ebyenfuna y'abasuubuzi n'abalimi ebyali bitagenda bulungi. Kwolwo batandikirawo n'okwekalakaasa okwagenda kweyongera buli lukya mwaka ku mwaka, myaka gyawerera ddala, fakiti ne kituukira ddala ne mu myaka egya 1940 n'okusoba. Olwo olwa May 2 1938 oyinza okulutwala nga ebibiina by'obufuzi bwe byatandika mu Uganda. Nga 2 May 1949 eyali gavana Sir John Hall lwe yalangirira amateeka amakakali. Amateeka ago gaali okuziyiza obwediimo obutakosa abantu n'emirimu mu Kampala. Sirowooza nti tiyaggaasi yaliwo mu kiseera ekyo, naye nga okwediimo kali ke yatandika Ignatius Musaazi kaali bwe katyo bwe katambula. Emmundu zo zaaliwo naye nga zikozesebwa balirirwe, babeeranga n'ebigala by'emmundu nga bye batera okukozesa. Emmundu baazikozesanga naye nga bwe ngambye balirirwe. Nga 1 May 1962 Apollo Milton Obote lwe yayingira oba lwe yalayirizibwa ku bwa Prime Minister ng'amaze okukola omukago wakati w'ekibiina kye n'ekya KY ekyali ekya Buganda. 25 May 1963 kugambye omwezi gwa May mu Uganda gwo muyitirivu. Omulabi wa WBS Television, jjukira tukutuusaako ebikulu mu byafaayo ebizze bibeerawo mu ggwanga buli mwezi ogwa May okuva eyo mu myaka egya 1800. 2 May 1966 luno nno lwe lunaku oba omwezi ogwo mu mwaka ogwo Prime Minister Obote lwe yeeterawo constitution eyiye ng'amaze okuyuzaayuza eri eya 1962. Era luno lwe lunaku lwe yalangirira nga Muteesa bwe yali takyali pulezidenti wa Uganda. Luno era olunaku luno olwa May nga 1966 ab'olukiiko lwa Buganda lwe baalangirira nga bwe baali bawakanya ne sekuwakanya yenna
constitution Obote gye yali ataddewo. Olwo lwe lunaku olukiiko lwa Buganda era lwe lwayisa ekiteeso era ne balagira Prime Minister Obote ajja gavumenti ye ku ttaka lya Buganda ng'olwasatu May terunnayita. Ebimu bibenzijukira yagamba nti nga bwe tulabye nti ebigambo bya Federation ya East Africa bukaseera mutwako obukakafu nga tibi obukabukalu nga tibi temubituukiriza nze bampe timetable yange ya Buganda okwefuga n'ababaka bagenda mu legion wa Buganda situjja kupaweerezaayo n'ebirala kati gavana nga tandika okuyita Kabaka mu nkiiko mpuli twawulira nti batulira emirundi 6 ku nnaku ezitali zimu abayitanga ne bagenda nga Kabaka baminisita bamwerekera basuka naye ng'ebweru n'olukiiko n'ensi yonna nga temanyi nti eri gavana ateesa ne Kabaka kale nno mukulemaganwa gavana yalowooza nti yali awadde Kabaka obukalu obumala okugyawo okutyaku ku Federation naye ne bakola ekiwandiiko gavana akola ekiwandiiko bagita communique joint communique agamba nti wakati tumaze okuteesa tukiziganyiza Kabaka sitalina kukyakwange mbadde nti byonna mbigyewo n'olwekyo nasafuda aseeko omukono n'ababaka ajja kubaweereza mu lekiiko Kabaka n'agamba nti siyinza kukola ekyo nga simaze kutegeeza ku lukiiko oba olukiiko lwatandika ebintu bino gavana n'agaana ne bawo ne balimbaga gavana kuwandiika ebbaluwa Kabaka olw'entongole erekerawo okumubalanga kwa Buganda era n'amugamba ni kusaawa eno musibe bakutwale kunyunya entebe tukutwala Bungereza ffe tuli mu mawulire eno katwe tetumanyi kiri eri ziwezesanga mwenda 10 awo nga mwenda ndowooza z'oleggulu olwo ennaku z'omwezi 3 Novemba 5 ng'abamawulire bajja bazungu ba information twagala mukuŋŋanya nga nfaamu nga tumanyi kiriwo tuuka mu Kampala mu Radio Uganda Kabaka tutema nti Kabaka gavumenti ya Bungereza olizibwa okumwangambuza okumuggyako ku Kabaka batakyambala kubanga amenye endagaano ya Uganda yatayo ekyenda y'okumulwenda emulagira kubeera omuwulize eri kwini era mu kiseera kino tayinza kubeera mu Uganda n'olwekyo ali mu kkubo ng'agenda ali mu lugendo ng'agenda kakati awo tugende olwo Buganda buli butya Buganda bwategedde tukunategera babulira bamawulire baminisita bano bakatikkiro n'abali babasibirayo entebe mu State House baleme okujja okubira laaseno nga tebannaba kubibulira bamawulire okuteekateeka kakati ffe tuba tuli eri mu lukiiko lw'amawulire e Kampala ne baminisita basumuludde bajja emmengo mu Bulange yali bweru yali munda mu biseera tugenda okuva ku press conference eyo tuyombeddeyo mutulimbye mugandi Kabaka agenda Bungereza yeesaliddewo ugende Bungereza eka tugaa nti mutulimbye Kabaka mumwangangusizza tya netuvaayo tujja Mengo kulaba era wamuli bobeera olabe ate ebife Mengo bitambula twasanga Katikkiro Paulo Kavuma yakatuuka akuŋŋanyiza olukiiko olwaliga lukiiko nga bulikiyita impromptu abantu bonna abakozi b'ombulubulanga awo si lukiiko luno olutongole olw'Emmengo naye bonna abantu abali Buganda ababuulira nga Kabaka yabamututte ali maziga naffe wetutuukira nze wentuukira yali nakyayogera ebyo nga tibamutema akalala wategedde okyali ku ebyo nti nalinnya za Lwango Alice mwanyina Kabaka ti naye akutuse shock oluwulidde nga ofunye amawulire ti nakutuka ali mutokobe embanga mu lubiri ate awo binaga negyeyongera ebyo nabikomya awo tugenda tukulaba omulamu gwa Nalinya za Lwango kati ensaawo etabusa abantu batandise ekintu kikyategerekeka Kabaka taliwo Nalinya afudde kati oluvannyuma nga tumaze okuziika Nalinya Kasubi kati kyo naayita olukiiko lujja lutula lwanjulire mu butongole alwanjulira Kabaka ngemututte ab'olukiiko zijjukiramu omusajja eyayimirira sookera ddala okuwandiika omukono yali omugenzi Eridad Muliira yali mubaka wa lukiiko mu kiseera ekyo n'agamba nti ssebo tuyise ebiteeso 3
amaze okutubula tutegedde ekita ekisooka tugambe wano tekabaka Muteesa yakabaka waffe tukyambala ekyo kimu ekyokubiri tugambe tetugenda kulonda kabaka mulala Muteesa akyali mulamu ekyakubiri ekyokusatu tutuma ababaka e Bungereza kabaka gibamututte bagende bamulwanirira okudda olwalwo batutula wansi olukiiko ne lugamba nti onda bakagenda Mugira yaliko Matayo Mugwanya yali mulamuzi yali kulembera delegation Thomas Mukumbi Apollo Kirondi lawyer bagenda wakulu mulimu munene nnyo naye oluvannyuma era gavumenti ya Bungereza negamba nti tetujja kutakabaka ensala yankomerera kyokka olukiiko nelutaterebuka ne bugamba nti gavana yagambanga eri nti kabaka takyadda mana olukiiko lugamba nti naffe situgenda kulonda mulala yababeera ku mbiranye eyo mulondo omulala tujja kulonda mulala kabaka takyadda naffe tugenda kulonda mulala alimala kudda kabaka waffe ne basiita emyaka egi 5 kutuuka 5 wakati awo olukiiko ne lwaba omusango lwabira gavumenti ya Bungereza mu kooti ya Kampala mulamuzi yali muzungu yani musajja naye Mungereza lwaba omusango obuzungu bakiyita to test the legality of Her Majesty's government action in withdrawing recognition from the Kabaka, to test the legality of Her Majesty's government action in withdrawing recognition from the Kabaka. We wali omusango nga luyinda ndi mawulire era nzina genda ngo gakwata okuwandika mu High Court editor mulamba ate nga waliwo mu biseera ebyo editor gwe reporter gwe proofreader ng'otunda amawulire nga gamaze okufuluma byonna n'osiba ebitereke ebigende Masaka n'ebigende ow'obulenzi byonna nga gwe obikola kakati ng'omusango gugenda bulungi mu maaso olukiiko lwagula lawyer bamukati yali n'obwassa Kenneth Diplok yali lawyer bulungi nnyo bano aba-Uganda ne baweereza n'abazungu okuva e Bungereza mu matwale okuwoza omusaba lawyer ne lukoya ku nkomerero ebe sigende mbingi okusango kubanga gwali mwanvu nnyo ku nkomerero ekigambo Abaganda ekyabasanyusa muli bagambe gavana nti omusango tugusinze kyali bwe kiti olwoya wa olukiiko yalina akatundu yalaba mu ndagaano y'olwenda mwe batwalira kabaka ngera batera okukola okusinziira ku ndagaano bakozesa akatundu kakyamu akendagaano y'olwenda mwalimu obutundu bubiri nga bulagira kabaka okubeera omuwulize ne gavumenti ya Queen babeera omuwulize ne gavumenti ya Queen nembalanga nga kabaka akati akatundu akamu kakagamba ti kabaka bw'anaabeera nga omuwulize kabaka yekka bw'anaabeera nga omuwulize ne Queen anambalanga kabaka akokumenya kagamba ti kabaka abaami n'abantu ba Buganda bw'anaabeera nga bawulize ezo pate 3 eri yali emu butundu bubiri mbi bw'anaabeera nga bawulize nti era kabaka anaabalibwanga kabaka wa Buganda kati bano bagenda okukozesa akatundu kono akapate 3 kabaka abaami n'abantu ne bagenda okusinziira mu katundu ako amenye endagaano ajemedde akatundu ako nolwekyo tumwangangusiza lawyer w'olukiiko ako keyalaba n'agenda akanokolayo n'agamba nti testinga legality ya Her Majesty's government okujjako and article okusinziira mu ndagaano n'atandika okuwoza n'agamba nti sebo kabaka ekitundu kye bakozesa aba gavumenti yakuira okumutwala kyali kigamba kabaka abaami n'abantu ba Buganda banaabeera nga bawulize gavumenti ya Queen nebalanga kabaka wa Buganda kakati abantu bano kabaka yali tinaba ku reporting eri bantu be by'olukiiko n'abaami abambaseza nabo batulanga mu lukiiko mu kiseera ekyo singa yali reportinze nga bamukiza ogenda ku reportingayo nabo ne bagaana bandi badde otufokozesa akatundu kano awo yewe yasibira kakati nno bagenda okusoma ebirala omulamuzi batuuka kwako n'agamba nti okusinziira akatundu ako ekiseera kyalisinda gavana tyalina buyinza nga tukwata matabigambi ti ng'ensi eyo ng'eyoguma kabaka okusanga babuzi kakati Abangereza akantu ako ng'omumorale kabakubyemu tebatandika eno mu Buganda eno abantu bakuziza ebirevu
kyayirambuga ngeri yaba ine kirevu kisanga kyonna nga tukyalibana face ye yene nanga sikati mukirivu tubagenda kubimwa akutoka bakakomyewo ngotuli abantu mukibuga n'abakyala ne babeera mu mbugo tebakyagenda kibuga kulaba emizannyo abamutandi batalisoga tukyagenda kusaba kakati nga ekintu olwo mu kiseera ekyo ate nga sinza waliwo ekintu ekirala ekyaliwo Queen wabungereza Elizabeth agenda okujjamu akugwatano mwena okukola okugulawo ddamu ejinja Kabaka akyali mu mwaŋŋanguse nga kati kyayita olukiiko kati kirokafuma kigulutula kuteesa ku nsonga ya Queen okujja ebyenda byenkubula byonna ebyo kubanga nali mwamawulire nga byonna mbibeeramu nga mbiraba kubanga olayinza oganaga nti olwadoza anaabalimba bulimbi nabibeeramu ngaebyo olukiiko lutudde olukiiko luyisa ekiteeso nti baffe nga akyali mu bwaŋŋanguse tujja kaluubirirwa okwaniriza Queen kyali ekiteeso kyali buteeso ekyo ekiteeso okugamba gavumenti efuga ya Bungereza efuga n'etwalira Uganda ne bagisa ekiteeso nti Queen head of state owa Uganda Queen amulambaze tujja kusobola kumwaniriza kuba Kabaka ali mu bwaŋŋanguse njanga kubulire abasajja b'ebiseera ngeri bafaanana nga boogera kibalabanga kyekyo era Queen sebo programu ye ejja emengo ne mu Buganda yajja okujja mu Uganda neddamu n'agenda gigulawo naye programu ye Buganda muno n'emengo eyasazibwamu yalinyayo akondo kali kantu kakulu pakati Abangereza okuntu oba bulaba bonga abafuzi baganda abantu bano ngabakaayi tukola tutya eno okunyigiriza kw'Abaganda Kabaka akomewo nga tukutadde Uganda yogera jendi eyo nkutte kalamu njikekeza okamulongo kamazi nakekeza ne kalamu webale Kabaka muwandiikira okumutegeeza muweereza n'amawulire era yampandiikira ne bulo zirinawo nazimpandikira okundeebaza ne Queen yali ajja ankubuli yali ajja yagamba nti mukyaliyo bulungi agafudde Mengo naffe tukyaliyo bulungi Mukama kyatukuumye empewo kaakano egenda ekendeera tandise okufuna akasana kalungi webale nnyo ebbaluwa zo zompandiikira nzifuna bulungi ddala n'amawulire gonna gompa gansanyusa okumanya webale byonna byenkolako kyenjagadde okukumanyisa kyekino bannaffe abamu abali eno mu London batuwadde amawulire amagezi kyandibadde kirungi Abaganda ab'amawulire mwandyegasse ne muteekawo kapate katonotono ne muyita aba press be b'amawulire abagenyi abali veeno okujja okubaawo okukyala kwa Queen ku Queen mu kubayita okwo mwandifunye omukisa okubalaba era n'okwogera nabo ku buli nsonga nga ye munaamusobodde ekyo musaana mukirowoozeeko byezimu ku baluwa ezo zyawandiikanga akati munange olutalo lunyuma era mpulira muli ssebo wa Sekeba nti struggle eyo y'okuzza Kabaka nazannya katundu nakawulira nakazannya nanga Abangereza bagenda okulaba nga ekintu kiyitiridde Queen baganya okumwaniriza ebirevu biringa ebirevu baganya okulonda Kabaka omulala omusango tugusinzeko ekitundu ekyo nga bagamba nti tukole tutya tukyuse endagaano y'ekyenda tukolewo enkyukakyuka mu ndagaano eyo abazungu endagaano y'ekyenda olukumi olwenda eri tekyusibwangako n'amaanyi okumala emyaka tukyaddamu 5 okuva mu 19 myaka 5 mu ndagaano y'olukumi olwenda Kabaka yafuganga butereevu abantu be era ensuwa ekulaba nti yagenda wa gavana nga yamuwolekera ku nsonga zonna eza Buganda nga bateesa naye bagamba okutegeeragana bwabonereza akati bagenda okugikyusa bakikyusa ekifo ki ave okubeera obutereevu ne gavana mu nsonga za Buganda bamufuule constitutional monarch kugamba nga waali afuga Obuganda alonda abaami alonda abaminisita naye nga akolera ku magezi ga lukiiko ne baminisita kugamba ensonga ennene zibazizzeewo nga ye tazitomera baminisita bazitomera bagana okutegeeragana bwe babonerezebwa nga basalawo endagaano erongoose Ababungereza kale nno
nga bajja baweereza omusajja bamuyitanga Sir Keith Hancock era buli endagaano ya Hancock yali asomesa mu University of London eyo nga mukugu wa bya constitution bamuweereza mu Uganda bategeeza olukiiko lulonda ababaka ne gavumenti ya Bungereza lulonda ababaka batuule wamu bonna nga ye chairman kati enkomere ya byonna bakoze endagaano endala yavaamu eya 1955 endagaano eyo olwo kiki ekikulu ekirimu mu 55 eyo mu 55 nkubulidde ekimu ku birimu mwalimu enkyukakyuka nnene okusooka baminisita beeyongera babeera mukaaga abaali abasatu sipiika w'olukiiko yatandika okujja mu lukiiko teyaliimu katiiko yakujiriza mu lukiiko obuyinza bwa Buganda ne bweyongera ekifo kya Kabaka nakyo nekikyusibwa nga benkubulidde okutereezebwa obulungi sigamba nti bamugiramu ddala yali gavumenti bagiyitanga Kabaka's government naye nga akolera wansi w'amagezi kabineti gemuwa n'olukiiko gemuwa kale njagala obale kino singa obala emyaka omukaaga okuva mu 55 gikusa ku mukaaga mugumu ate nkaaga mu ebiri independence okirabye kakati ekitundu ebyo kyali kinene nnyo era bano aboogera ku bintu tebakyogerako songa kyali kitundu kinene Kabaka kyeyazanya kubanga baali baagala buli yali abasabye mumpe timetable y'okwefuga kwange kakati bamukomyawo nebagaa nti bayinza okuddamu era okusaba timetable katuweeyo timetable yaffe emyaka omukaaga akantu ako kalaba timetable ate nga si ya Buganda yokka naye nga Uganda yonna era oluvannyuma lw'endagaano eyo endagaano eyo sola ebifaananyi babirabako nga kabateekuteeka omukono ku ndagaano Kabaka nga basalawo ti olukiiko lwagikkiriza gavumenti ya Majesty negikkiriza nebaleka basaba bagamba Kabaka nti akomewo Kabaka ne bamukkiriza n'akomewo 17 October 55 olwo mu mawulire nzizaako mu mawulire n'ebyobufuzi biri bityawo kakati ebyobufuzi Kabaka ngali mu bwanganguse kumpi byonna byali ku Kabaka mu Buganda mpozi aba Uganda National Congress mu kiseera ekyo Congress yali weyinga etandise nga musaazi atandise okukola mulimu olwo musaazi oyo ne Abu Mayanja gwolaba oyo yayingira ebyobufuzi kakyali sajja kavubuka ng'ali Makerere University nga yemwandiisi wa Uganda National Congress tomulabirawo n'omuzanyisa nakwata fayiro n'agenda nazo katamuserikere abo nga bakola emirimu gundi musaazi nabo balwanako ku ebyobufuzi naye nga byonna biri ku Kabaka mu kiseera ekyo Mayanja ngeza ng'asoma Kabaka ali mwangangusi kakati bw'akomawo emyaka omukaaga gibeera emyaka emikulu ennyo era ebyobufuzi bya Uganda byonna ku independence awo byatandikira okutambulirawo ebibiina bivupize Uganda National Congress etandise n'amaanyi Ben kyono kavudde mu kusoma kwe okw'amateeka ebungereza ayingidde DP naye bamuwadde obwa president general bwa DP kakati DP naye ayitandise omulimu gwe musajja mbagubagu kakati ebyona bibeera bibiri National Congress ne DP kakati mu kiseera ekyo olwokuba mu lukiiko lwali lukkiriza okulonda ababaka bataano abagenda mu lukiiko okukiikira Buganda mu palamenti nojja beerawo okulonda ng'ababaka balondebwa si mu ngeri y'akalulu kanakafa kisanduuko ne bagiyita electoral college mu lukiiko lulonda ababaka abataano abalondebwa olwo Congress y'amaanyi mu ddadda mu Uganda ne mu Buganda olwo nange ndi mu Congress olwo otyo bakiwanuka bulijjo nga balonda ababaka bagenda okukiikira Buganda mu lukiiko lwa Uganda ekyomukisa omubi mu balondebwa bataano musaazi tebamulonderamu ate yakulembera ekibiira ekisinga obunene baleeta obuzibu abalala abalonda baali bamutta badokita kunonka baali bataano
kakati neri ebweru wa Buganda kiseera ekyo nayo gavumenti ya Bungereza nessaawo okulonda era mu nkiiko ziri ezaayo era mu kiseera ekyo enkiiko zaali ntono kubanga zaali enkiiko nga 14 zokka nga disitulikiti era ngirimu erina olukiiko lumu akyole erina lumu gamba nga gakyali gatunduga ne Busoga erina lumu nabo ne babagira enkiiko zaabwe zirondwa omubaka omwomu kuba baali batono olwokubanga obunene bwa Buganda nga busanyiza abaka bataano kakati bonde bukulonda eri abantu bonna kumpi abanodde bebweru zaali mpagi za Uganda National Congress kubanga Congress yali maze okusimbayo emirandira mingi mu mpagi ezo mwe muli ne Milton Obote kuba London abeera ngo olajja mpala mulejiko olabye ajja mulejiko naye ati mukama we musaaza atwala Uganda National Congress yete bamulonze n'abalala abava mu bitundu ebirala byonna magezi bunyolo bangobyo bonna bali ba Uganda National Congress bwas kasi bato bangoro pateso batemali madi wacholi bumatoka mu parliament olubafuuse ba member wa parliament mu matemerako musaze ettakamu oli kakati bwekyo onimiriza ekigambo ekyo nze nalina obululu bwonna mwe mwali mu kiseera ekyo tugende mu maaso musaazi ojja kumbuuza nti lwaki tebamulonda ate ng'amaanyi mangi gatyo Abaganda balina omuntu kingejja batunuliramu omuntu nandibadde nga mukulebe ddala mu biseera ebyo ne balaba nga tajjumbira nnyo byabwe sigamba nti yali abikyawa bukyali tavaayo bulungi tebamutegeera bulungi bagandi okubanga yakulembera Congress nesi tujja kumwaka olukafu abo abalonda kale nno n'atayitamu bano abalala aba Congress abaali mu district bagenda okujja mu legiko nga bamemba abatongole batandika okwogera legiko okwogera ebigambo byabwe bamujjidde Milton Obote bwebatuuka mu legiko bagenda okumagamaga bati Obote ajja atandise okujja bagenda okumagamaga bati nga musaazi tali mu Buganda mukalimba kamwabo abakulembera mu Uganda National Congress kati ndaawo gye bateeseza ne gye batateeseza saaliyo nga bakuba nkiiko zaabwe ekireeyo babaka ba parliament bokka babalegiko bokka naye ate aba Buganda tebabayita tebabayita abatanda babayita baali bakola kabondo kaabwe kabaka bonna aba Uganda okujjako aba Buganda tolyawo tebalangiridde nti tutaddewo ekibiina kirala basooka kukiyita Uganda National Union ne bavaawo ne bakiyita Uganda People's Congress era nga Milton Obote ye president general wakyo akati UPC ejja etandise kaseera ako mu meeyi awo byali bitya nga kyesera omanyi 66 omugenzi Daudi Ocheng twamulonda mu lukiiko lw'e Mengo okukiikirira ki Buganda wali yali musajja mu kyoli kakati omulundi gumu najja ebutikkiro naŋŋamba nga ngazimu bukulu wa Kabaka yekka naŋŋamba njala kuleta ekiteeso mu assembly nti abasajja bano Amini n'Obote wali ebintu bya gold zaabu byebajja ku basajja bano abakongo naye balabika balina esente zebabuzaabuza ebifaanana bityo namugamba nti olowooza nga era omuganda naye olina obujulizi okumala nagamba mbulina n'agenda bwe bagenda mu parliament bagira mu National Assembly olwo bwe bagenda mu assembly n'ekiteeso nga kyetaaga bagamba ne bakkiriza ebyokyengera motion bagamba bantu bano babuulirizeemu kale okubuulizaamu kuno nakuliriza nnyo ki Obote atandika kumulaga nti abantu bano ndowooza batandise okulumingirira okuwulizijako kuki kubikulu naye nze ndi Mengo okwavwa agenze mu North abudde mu February ajjeko bwa president abajjewo bombi ne vice president naffe atukoze bwatyo agenze bwatyo kakati anutandika naffe okwogera ebisongovu mu byobufuzi nga si bumanze n'okulaga buzi Obote dda ku constitution omenye constitution dda ku lutindo n'agaana otandikira ne mu February April 15 olwo
akawungeezi nga yali amaze yali ampise ngende Entebbe wala kuŋŋamba kisimanyi neŋŋana okgendayo enkera nembulira Ssaabasajja Omuganda Obote yabadde ampita kakati eyambuulira ekigambo ekyo yaliwo ekitiibwa Sawulo Lubega yali omuwanika nagamba ekiro kyalinaali bakunoonya ganoonya atya okunoonya nze kamutegeze ennaku ezo omuntu omu mwamawulire yesoo kitimiizi ng'ebiri yasangayo nanga Obote mbadde Zambia eyo ebisaka naga naye yakunyigira ennyo kale ggwe nemugamba nti nze bwe mba nkolera nze ndi leo nimwesigwa bwe mba nkolera Buganda nkolera Buganda nkolera Buganda omusajja n'aseka omusajja mutoolo n'aseka n'agenda kale nno netubeera bwe tutyo nti najjawo constitution tutandika okugamba tokusobola kukola kiri etuyisa ebiteeso nga 3 emengo ebisooka bitugamba dako constitution bitukolera mu bwebiti bitumanyidde bitwagala kulwana n'agaana okutuusa nga 22 obuli wa 22 nawajja ekiteesi yakireeta bamuyitanga Kaggwa yali mukikweko ki naleeta ekiteeso nga kigamba va ku ttaka lya Buganda kakati ffe tebaatubulya fe abaminisita tebaatubulya ekiteeso kijja era gye kyateesebwa saakimanya okutuusa nga wese ebbanga emyaka mingi nagenda mbuliriza bwentyo kireka oliwo baakiteeseyo batyo akati bwetuuka bwe bateeseze nemanya nti ekiteeso ekyo bwogera nakyo ennyo gye kikoma kiyinza obutayamba ggwanga kakati nempita gundi Kaggwa tetuwummulemu olukiiko tunyamira mu ofisi nemuganye Kaggwa nti kakati singa nga tuga wani Obote ku ttaka n'agaanirako ogenda kukola ki nagaa bino byabufuzi twogerako bwogezi nemuganda nkubuulire nti zoli mumanyi kubanga mu kiseera kino yali agezaako okufuna anaayitawa okulumba Mengo yatanaye waayita etumugamba okukola gomenye constitution anaayitawa agenze bayitanga gypsy ziyita ku milango zirimu abasirikale era okusomoza tana kyajjaliko Obote ebyo tukoze kino ekiteeso nekijja nemugamba njamanyi kyenja okukola njagenda wansi mu lukiiko tukikyuseemu tugambe nti bw'otoddemu kudda ku constitution Buganda ejja kuddamu naye yeerowooze nekikola bwenti asigale bagenda kukola ki yeerowooze natuuka wansi olukiiko bwelwaddamu yasooka beneka amendment eyo okukyusaamu yasooka ekiwakanya yali Kaggwa yennyini naye bambula obulyo bweyava eri waggulu mu ofisi yange najja wansi ena nayageramu nowesazaamu bali awo kale kasijja kuboogerawo mbafa n'okufa nga basaza abamu baali bagamba Katikkiro ono kagire bwati agenda oba aveeko babulire ebiti ebyo manye naye nga nze mmanyi nti bwewa Obote omukisa ajja kola kyagala asala nanyanganya ogumuwa nigera amateeka tugera constitutionalism kakati bwetagenda oluvannyuma nebagenda olukiiko nerwisa ekintu ekyo nti kale ave ku ttaka lyaki lya Uganda oyinza okumbuuza mwakiyisa nga mulowooza nti kyali kyamagezi yinza okuddamu yes oba nedda yes kubanga sikkirizangako nti Obote yalina obuyinza okujja ku yakolebwa aba Uganda yonna sikkirizangako nti yalina obuyinza okujjawo constitution ya Buganda ya federalism kubanga alonde ne president wa Uganda nabwo president wa Uganda yali Kabaka wa Buganda sikikkirizanga n'olwekyo nkiddamu bwenti bw'obanga ogamba tolina maanyi oli munafu naye ate ogibaako n'ebibyo kubanga singa sikibeera bwe kityo singa abakyala abakazi abakadde tubaba nebikajjo byabwe ku nsuku zaabwe singa agalenzi agatokatwalira gamenyamenyaga n'ekyange twalina ekyaffe kikuuma kyo n'olwekyo kiraba tuyiza ekintu ekyo mu ngeri emu twala singa nga tubadde tuli bafumbo ndi musiraamu namukyala ye muisiraamu
bumala kumpa talaka bamala okuyamba singa nkuwa talaka ga mukyala wange bw'aba asibye emigugu agenda noga asa konfumbira ekyala mala okunfumbira emmere bw'ogifumba togifumba Obote yali amaze okugamba mu April kakuletana konjuna agimenye atufugira kuki kwa Buganda tukitegedde amaze okutalaka omala okutalaka nawe tugula kutaka lyaffe kikyayo kyo bino ebirala byonna nti bibaye n'emmundu birala kakati wali ku bwakatikkiro bakulonda 16 mwena November okay novaako 16 savaako okay ebintu nebita nebitabuka navaako mu 9 mwena nebitabuka njagala nga tetunaba kugenda eri mu 16 mwena kubuziza soko mbuulire kiki kyewejjusa kintu kyewejjusa ng'oli katikkiro pozi kyenejjusa tisaasobola kukunga Baganda kulwanyisa Obote kyekyokka kubanga singa ninamu amagezi ngamba aga President Museveni oba okusobola okuba yali amanyi ebyokulwana ebifaananyi bityo twandabalewo kyetukola kubanga batukola bubi si Buganda yokka yakola bubi Uganda kyekyokka kyenejjusaamu tukale tutasobola kufuna mundu nakola waliwo obuntuntu butonotono awo yabanga batulumbalumba awo enjogera ng'amasaza nga 3 awo bantu bazze banimbya Butikkiro bakawunawo abagala 385 olutalo Samatwalo 10 Katikkiro tufaayo kakati nti tujja kubakwata emuntu zibajje kuti bakubise ebiti ebi zenda toli musirikale nipozi basobola kubikola naye omulundi gumu navumbula nti omu ku baamasaza yali depute w'amasaza ali w'emikono yagiranga nti kati nti bali baleeta emundu gerakuzi bajja zisulira wano ewa Ssekiboobo tuzibajjeko nagenda okuvumbula oluvannyuma nti ate yali mbega w'Amin kubanga bakolagana basomanga babalanga bonna mu busirikale kweyinga ebifaananyi bityo naye kyeŋŋamba ombuuziza kiri kyewejjusa kyekyo saasobola kufuna nkola ejjawo Obote singa omuntu ejjawo Obote nga effugabbi kidiridde mumaze okugenda w'Amuteesa mu Lubiri mumukubye sikunkuba kokka Muteesa gamba nti adduse kubanga Muteesa waaliwo nali wano mu Kampala enkuba yagenda n'etonnya ku lunaku olwo enkuba bwebanga etonnya wano mu kitundu ky'e Kampala ne wabaawo akasiriikiriro ku mukulwana okw'omu Lubiri oluvannyuma Kabaka n'atoloka mu Lubiri n'ayita e Lubaga nga bw'anyumya mu kitabo kye n'ayita e Lubaga mu bapaadiri ne bamwaniriza ne bamuyamba tusalira tuuka e Burundi okuva e Burundi n'agenda mu Bulaaya kakati Kabaka adduse bwe yadduka twali nga tetuyinza kubeerawo na gavumenti nga terina mukulu waayo Milton Obote kwe kufuuka president gwe kumuwa amagezi afuuke president nze sinzi namuwa amagezi ekyo munnange tonsibaako matugambuzi kundiisango kubanga kyeŋŋamba nti tondiisengo nze nga pulida eyayiga ebyamateeka kyendakola kyenzikiriza nti kyendakola nalaba bifuuse bwe bityo nga bifuuse byakulwana tebansomesa mu mateeka kulwana bansomesa kuwa amagezi ku mateeka kyenava ŋŋamba Milton Obote ne muga nti sebe kiriwo ojja kuyita olukiiko lw'eggwanga National Assembly Parliament giyite abantu bajje bateese basalewo naye gwe osooka otese kyoyagala okukola naŋŋamba nti kwegamba ekintu nga kituuse nga bw'ogambye Attorney General tewali mutwe gwa gavumenti omutwe gwa gavumenti gugenze nti teekateeka kyoyagala nkole era nja kukikola nituteekateeka nze nga Attorney General ne Solicitor General wange Mwami Nkamba Mugerwa kakati ali mu Kampala akola bwa Pleader ne omusajja omulala Coffee Club musajja w'e Ghana yeyalinga abaga amateeka bantu basatu ne tusula nga obudde kye nga
tuwandika constitution empya kati owandiise constitution ne banno yeah mugiwadde Obote yeyefu yafuuse president yeah nekyo tatunyonyodde obulungi abaalumba Sekabaka mu lubiri bamulumba mulundi gumu oba baddayo omulundi omulala tebaddayo bamulumba mulundi gumu gokka gwamala ne bamala naye gwe ng'omuganda waliwo wafuwa muli wawulira otya nze nga bwe nkubulidde Kabaka waffe nawulira bubi kubanga nga bwe nkubulidde nze mbwa lawyer tebanjigirizanga byakulwana banjigiriza byamateeka ate amateeka ge banjigiriza nga gali mu nsi ya ddembe eyinza okukuuma amateeka naye tegali mu nsi y'abantu balwana bulwanyi. Lwaki tewaresigninga nze bamaze okulumba Muteesa sayinza sayinza kuresigninga kubanga nawulira nti nina obuvunaanyizibwa okusooka nga pleader, ekyokubiri nga omuzaaliranwa, ekyokusatu ng'omuntu eyali amaze mu nsiike ng'anwanirira eddembe nga bamaze n'okunsibira naye ate oba ebirungi byonna ebyo wabikolera Obote oba wakolera eggwanga ensi efunewo omukulembeze omulala oba oli bamugobye mu lubiri ne ku bukulu gwate bakufubutula batya awo bonze nawandiika sijja abantu kyebaagala bamanyi nawandiika bakugoba bugobi tewali yangoba gwe nga nkyagobeka yali w'amaanyi nnyo ate mu kibiina n'ovaamu n'okuvaamu oluvannyuma navaamu naye bino ebyokugamba okutukira ddala ku nkomerero nga ndi Attorney General nze nawandiika n'omukono gwange kati Sekabaka adduse addukidde mu Bulaaya tusigadde mu Uganda mwabasigalawo abalala balumirwa Buganda ne Uganda mwakolawo ki by'obufuzi okusooka byonna nze seegaanyi nze omu ku abo ababaga constitution ey'enkaaga mu omukaaga naye nalaba bindemeredde nange nenga nti awanyuwaawo mu nkaaga mu musanvu omaze okudobonkanya ogonjazi binemeredde abo obiyita okudobonkanya munange ebyo bibyo naye nze nalaba nti nakola ekituufu ebisingawo ku nsonga eno mu bujjuvu bya Sande ejja 24 ebisingawo mu kiseera ekyo ekyali ekyakalonsambulira